Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde, abantu abasukka mu 7 be bakakasibwa okufiira mu mataba agajjula ekibuga Kampala n'emiriraano oluvannyuma lw'enkuba okutonnya. Ensonga eno y'emu ku zisoosowaziddwa mu lutuula lwa kkanso ya KCC olwaleero olubadde lukubirizibwa sipiika waalwo Zahara Muyirika. Olukiiko lwa Lord Mayor olw'oku ntikko lwe lusoose okusomera bakkansala alipoota ku nsonga eziviirako amataba mu kibuga. Clustering of drainage reconstruction in Kampala under the unfunded priorities. 2. Mismanagement of funds from development partners meant for infrastructure transformation. Balambise n'emyala egy'obulabe egyetaagisa okukolebwako mu bwangu abantu basobole obutafiiramu. You all know the Kampala Central, Rubiji, you know Rubiji in Kawempe, Narukolongo in Rubaga Division, Kansanga in Makindye. Kyokka John Mary Sebufu nga ye minisita w'ebyemirimu n'okuzimba ku lukiiko lwa Lord Mayor abuulidde kanso nga bwe watali nsimbi za kukola myala. It is sad to further note that even with the KCCA budget for the forthcoming financial year 2025-2026 standing at 827 billion shillings, there is no single penny towards the completion of the ongoing drainage work, most especially the primary channels. Kati bakkansala bagala Parliament eddemu okwekenneenya embalirira ya KCCA sobozese okugonjoola ekizibu ky'amataba. Parliament yagenze kuyisa biliyoni 827 eza KCCA ng'ezeggwanga ziri triliyoni 7.1. Naye wallahi ya Mungu temuliimu mwala nagumu munene ku myalo 8 ekiri mu Kampala Drainage Master Plan. Resolution nga twetaaga tukwatire wamu tugitwale bannaffe tugitwale mu Parliament tubagabe banna namwe mba mwagala ekibuga muyise ssente ezimyala waakiri 3. Ku nsimbi ezaweebwa y'abagabi b'obuyambi okusobozesa okukola emyala, Ministry ya Kampala etwalako obuwumbi bwa $18 kw'ezaanamu8 ezeewolebwa. Bakkansala bakkiriziganyizza okuwaliriza Ministry ya Kampala okukomyawo ssente zino zeeyambisibwa okutereeza emyala mu kibuga. This created a window for the Minister of Kampala, which is not an implementing agency of this project, it's not an implementing agency of the project, to allocate themselves a lion's share of $18 million to capacity building. Tusaba nti abo ba minister abaagala okulaba nti Kampala tekulaakulana bazibajjeko zidde mu kulaba nti zikola emyala mu Kampala okuwonya bannansi okulaba nti bafiira mu mazzi. Tufune bakafulu ba expert tubalina abantu bangi nnyo wano ba expert batuyambeko Kampala emyala gyonna gizimbibwe gibikkibwe kubanga nze abantu wenkiikirira twafiidde omusajja wa boda yabaddeko n'omukyalo akuba omukyalo ekirungi yawonye omusajja wa boda alina famire alina abantu babadde aliisa baagudde mu mwala ne bafa because omwala guli open guli awo eringa nnyanja etunudde obutundu. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago alumiriza yali akulira KCCA ekiseera Frank Lusa okwekubana ne Hamis Kigundu ne batuuka n'okusazaamu emisango gye baali bamuguddeko egy'okuzimba ku mwala. Ebbaluwa tugibalaze mukulu Lusa gye yawandiika ng'agamba nti nga management basazeewo emisango bagijjewo bagimenyewo. Lusa ye nga acting ED yatudde ne banne basaze emisango ku hamu gimuveeko ndabiddeawo bwe tuvunaana nga bamuwabirako. Emyala amazzi agatwala alina okugenda mu myala emyala gyali gijjudde ettaka silt ettaka era ne bagamba singa gidisiltinga n'agenda n'agogola emyala egyo amazzi tegajja kuddamu kuyikawo gatyo era hamu ne yeeyama nti agenda gogola emyala gyonna egiri wansi wa ssente bali ku ddembe tulabe oba ddala amataba ganaddamu. Hamu yakosa ssente ze Hamu Enterprises ne bagogola emyala egyo gyonna. Kati tekimanyiddwa oba ddala Ministry ya Kampala banakkiriziganya okuzza ensimbi ezabasabiddwa okuyambako mu kuzimba emyala mu kibuga Kampala.